baganda bange mwenna mwebale kuguma basibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta sirina kye nakola. To see that we are released. So many of our brothers and sisters are still in jail. So we beg you not to give up with the pressure. You need to put up more pressure. Banji nyo enokoti y'amagye bagikozesa kukwata bannayuganda ba bulijjo. Banji nyo babawazidde eti ne zituuka ne batagenda mu kooti. So tulinayo era abasibe abalala basukka mu 10 Baseru Nkuuma ng'ate baabalonda bakansala Bankulunziza Fred banji nnyo abaana ba Migadde Kasimu n'abalala banji nnyo bali eyo ekitalya mu mbeera embi ennyo. Ti amakomera gajjudde bannayuganda njagala kibategeeza amakomera gajjudde nnyo. Njagala kubalaga nti mu woodi mwe twebaka bakayita Kagongo nga olaba zino microphone bazipanga naye kati mupange emigugo mupange enkumu ziteeke kumukumu nti kasita ozuukuka n'ogamba tikogendeko emanjo okomawo nononya wabadde osuze nga tolabawo. Ensekere gye ziri nti ensekere wekuluma oyagala okwetakula n'oyisanga ng'otakudde mugongo gwa munno ekitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo. Bannange bannayuganda mukuba omulanga temukendeza amaloboozi gammwe eddoboozi lyammwe g'emaanyi gaffe kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso abaana bajja bata. Naye nga njagala kibagamba kimu tulina okulwanisa kooti y'amagye okubanga yewozesa abantu ba bulijjo bagikozesa kunyigiriza abantu batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango era bino byonna babikola kutiisatiisa abantu ffe tetwatidde. We are not scared. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima nga tulwanirira mazima kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bannayuganda mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makaago n'ogipreachinga abaneighbor bo bonna n'ogipreaching eggwanga lyonna. Bwe tutyo tugenda okufuna enkyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu era tetugenda kutiitirira nti nooba nti tutidde. Bino bye batukoze waliwo bye baasiba n'okutusinga. Tuli bagumu tetugenda kulekeraawo. Teri kuzikiza. People power. Our power. Our power. People power. Yeah, man. Eddie. Yeah, man. Banaye. People power. Our power. Our power. People power. Nze no nsoka kwebaza Katonda atukumye nga tuli bumu nga tuli wamu nga ate tuli balamu. Nenebaza president waffe ne legal team yaffe nti mwebale nnyo butatulekerera butapowa. Nenebaza bannayuganda bonna basobodde okubeerawo ku lwaffe ne mukyalira family zaffe ne muzigumya ne mutubeereramu ne mujja mutukyalira mutugumya. Bannaffe abali mu makomera be twasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde naye be twasanga ate ne batugumya nnyo ate ne tuba kimu. Bannaffe bali mu makomera bangi nnyo abatalina misango abatayitibwa mu makooti. Kooti tezikola. Teri ali kitalya amanyirwa dda mu kooti. Teri ali kitalya amanyiddirwa agenda mu kooti. Era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba. Nze nno nenewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga 2 buli lunaku ne babateeka nammwe olwedde basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe Kagongo wodi musulamu abantu nga 15 mulina beeramu 3 n'okusoba ne mutuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nene baza muganda wange n'obyaliri
baganda bange mwenna mwebale kuguma basibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina byakuvunaana bano ne baba baagala okutereka bakwasa kooti maacho olina amasasi 4 nogabuza nali ngenda gakanyuga bukanyuzi tebiriyo tebalina kye batuvunaana people power our power yeah man bannange Dan Magic ababuzeeko tugenda kufuna wakadde baganda baffe nga bamaze okukakana bogereko ne bannamawulire naye Dan Magic ababuzeeko tubate nabo. People power, our power, people power. I don't have much to say. I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace to the society, but rather a national badge of honor. People power, our power. I'm not scared. Yes, sir. I want all Ugandans to remember that hundreds of Ugandans are still languishing in different prisons, gazetted and ungazetted, known and unknown, for no crime whatsoever. Their only crime is to be Ugandan and for demanding for better. We continue to demand for them, and we encourage all of you to demand for the Ugandans that are incarcerated for no crime whatsoever. This is just the beginning. Tebinaba kugwa era we twakoma bwe tubadde era we tutandikira paka nga nakyemalira tumujjeeko. Obulamu tuli wano tuva ku kooti Makindye tubadde tulese bantu baffe abo basobodde okutaako ng'ate bwe tulaba embeera bwegenda mu maaso. Bataddeko abantu olwaleero bali 18 naye ng'abaana bakyaliyo bangi. Tulina kansala waffe ku disitulikiti Kaserunkuuma, bantu bangi bakyaliyo mu Biru n'abalala bangi abamu balina emakomera ge tutamanyi naye nga sofa bano 18 leero be batadde. Tetukitegeera ffe tusaba abantu baffe bonna tusaba abantu baffe bonna babate naye tulabira awo kati ne leero ne Serunkuuma abaddeko ku lisiti naye talabiseeko mu kooti. Tetulina kitegeera oba beetaaga ki tetumanyi naye nga ffe tusigala tubanja abantu baffe babatuwe kati abo bayitamu bakansalazi tebalayiranga tetumanyi na kigenda mu maaso ate nga bakulembera abantu. Ababadde mu kkomera bo bagamba embeera si nnungi nnyo ebikubiringa ebiku bulina kubayola abantu ne babagattamu of which tebamanyi babalamu covid nga omanyi embeera eriwo kati ate ne babagattamu ati ekintu ekyo kireese obweraliikirivu kuba kakati abantu bemugjeebwe ate ne mubongera muli kiba kitegeeza ki bonna muba muliise kubalwaza kyakulekerawo okusiba bantu abakale baba bakutte omuntu ng'alina omusango bamukebere bamale okumwekebejja ate nga tebannamugatta mu balala naye nga ffe still twagala abantu baffe kuba tebalina musango gwe bazza. Abantu bano bali ku misango ky'omuntu okumusigira ekifaananyi kitegeera ekituufu. Ebisango bigeteegete kuba okutuuka okugamba omuntu nti bakusanze n'amasasi gotasobola kukwata okasuke kuba essasi tosobola likwata olirwanyise ng'olinalo mu ngalo olina okuba ng'olina emmundu. How comes omuntu afuna essasi ng'ali talina mmundu? Bagamba bano balina amasasi. Bwe babasanga n'amasasi eyo mu kasasiro waabwe amasasi mbwana ge gasibya gganga abantu abasukka mu 40 n'okusoba. Kino kitegeeza ki eri omuntu wa buli ebyo ebintu ebyokukonjera bukulembeze bwe tulimu tebunneetengerera tunaba kufuna bukulembeze bwa mazima kati tuli kuba dictator go ge mazima. Dictator yennyini. Tuli kuba dictator bo basalawo nga kye baagadde ekibayamba kye bakola. Kati kyekina okukolebwa mu nsonga eyo. Tulina kuyimirirawo nga bannayuganda ffenna buli omu alwanirire munne tufune eddembe lyaffe ng'abantu kuba bino ebyokulonda obanga omuntu toyagala jje kuyingira mu ntalo mu competition tokuteekawo tumanye nti tewali ki competition naye lwaki omuntu ate oba omukijjanya n'osiba abaana b'abendi ng'ate okulonda gw'okutaddewo kitegeeza buli omu alina okweronderako gwakola ki gwayagala ogutali musango. Yes, sir. So mucha kuba kategori wano. Yes, sir. Mucha ndibandingo egundi akalulu kamwe oba ekintu mucha muri. Yonna Victoria yaffe tukyajagala abantu baffe abasibe tukyabaagala buli omu yenna bannayuganda twagala eddembe lyaffe era tulina kwebeereramu tetuvanga ku mulamwa. Okay. Entebe erieta. Entebe. Kansala oli ya entebe eri awo tebitegeerekeka sente tezinnalabika abantu batubuuza ekiddako tetumanyi kiddako tetulina kye twalabye office zituukamu nga zonna nkalu
temuli wadde gundi nti eno kwe bakolera manyi osanga mu ki olina okusanga mu office files eziraga nti twakola ku kino ne kino ne tukoma wano mulina tandikira wano temuli wadde kapapula naka tubibanja batawuni councils bannange ebintu biriwa offices zitambula zitya sente tewali fe bukyanga batulayira jukira emulayire ba first council wadde ne kaka allowance tekaliyo yembeere yeriwo babikoze banumpo bokka oba ne tetulina kye tumanyi oba Uganda yonna naye nsubira ne ba member parliament balina kye bafunye so temunakwataka yembeere yeriwo tuli mu katyabaga k'amaanyi kale ekiddako bannayuganda mubuuke mwebeereremu buli muntu waali tali bulungi aweva maki tulwanirira eddembe naye tulina okubeera awamu tewali wadde kantu n'akamu gavumenti local councils tezikola teri wadde kantu n'akamu mu ofiisi wadde otuuka wali nga nettaala balubu nga yakaweddewo nga tewali masanyazo we gagenda kwako sinze wali mukama wange kyenyinza kwongera okuva lwe twalayira allowance ka transport tekaliiwo tetumanyi kigenda mu maaso abantu batutuukirira balina ebizibu oluguudo luno lukoze bwe lutiigi n'emyala giguddemu ne mubatunuulira bwe muti nga temumanyi kyemutandikira ekiganiro kya bino byonna kubalemesa ofiisi zino oba nonga gavumenti bw'obanga oyagala emirimu olwanirira nsi yo nga bw'oyagala obukulembeze buli kimu kitambule bulungi buli muntu aweebwa eddembe lye okuba kudinayinga ddembe ly'abantu kuli bajjako kuba abantu still basasula emisolo kuba jjo tebagikomyangako nti emisolo tetujja gisasula abantu basasula emisolo bagibajjako buli kimu kyonna kigenda mu maaso nomale lwaki ate emirimu tegitambula kuba abantu babadde bagamba twabalonda bannuupu naye tetubategeera tewali wadde kantu kalabiseeko wadde nti nno kanso bagifuddeko bwe bati oba bwe bati ne bameyazi batula mu ofiisi ne bibasobera tweyanziza nnyo tweyanze kuba abantu babadde balowooza mwatandika tewali kyakoleddwa tewali mulimu nagumu mu local councils tata Samu ali ku kiye tata Samu ali ali mpulira ali mu kuzaala balongoye naye sibitegere ebyo biwanga nze ndi ku mulamwa gwa kununula ggwanga kati tata Samu tokyaya ebyo bijja mu biseera byabyo naye wembeera wano ku ggwanga ate embeera mulala nnyo kakati ebintu bya comedy wabiviiramu ddala ebya comedy era nakati naye mbasabivaamu tuli mu lockdown febatusiba from day one covid we yatandika tetwaddamu ku performinga anywhere tetulina tuli awo tuli helpless kati ne tujja ate kati ekomyewo season 2 still balookinze abantu down fe tebatunyegako batwerabira so kati yeyembeera eriwo ne woba oyagala naye era tewali way out amanya nga bulijjo bamanyi nga muntu gye Kyagulanyi omuvuzi wa boda omuntu owansi nnyo ddala essaawa zino embeera ogiraba eri mu ggwanga ya bunkenke n'embeera yaliwo okuva akalulu bukatandika kali ka bunkenke essaawa eno bawamba abaana baffe ne babasibako magazini z'amasasi babasibako amasasi amayitirivu naye nga abaana amakumi kumpi nga 6 bwe bakwata lwa magazini emu bweti essaawa zino Museveni nga bw'otuddiza abaana abo tebanaggwayo b'olina bayitirivu ta buli mwana w'omuntu kubanga okwagira omuntu si musango Kyagulanyi naye muntu nga gwe naye yazaalibwa mukazi nga gwe nga bwazaalibwa omukyala twetaaga ote buli mwana gw'olina mu kkomera ng'okimanyi nti wabya bufuzi oba mwamukwata ku lwa Besigye oba mwamukwata ku lwa Kyagulanyi oba mwamukwata ku lwani mumute okuwagira omuntu si musango okuwagira omuntu ne mukyala wo Museveni ne famire yo si yonna nti ekuwagira by'okola essaawa zino famire gy'olina tekuwagira by'okola naye lwakuba nti gwe wasalawo okufuuka ayakunamira ensi kubanga nensi olinga yagikunamira obukunamizi olowooza gwagenda okuddamu n'oyambala empale tilwakuba ensi tekwagalanga nako watukubatiagasi notta abaana baffe n'osiba abaana n'okola buli kimu eky'obuswavu mu maaso go n'okikola twetaaga oswaleko n'entebe yaffe ogituddize kubanga abannayuganda tebakulondanga nako essaawa zino eno tukusaba ekintu kimu Museveni abaana b'olina mu makomera abayitirivu bututamanyi n'abantu abazadde abaana baabo abazadde b'abaana abo nabo balina emisaayi gyabwe ssebo balina feeling z'abaana baabwe nga gwe bosobola okukera ku makya wano Katumba Wamala bamutira omwana yawoloma ssebo ffe twali tumanyi nti bagenero bwe ba mitima egyakaluba timukaaba naye sewo naye wakaaba kati nga bwe wakaabira omwana wo kibaleebalemu n'abazadde abalala balina feeling z'abaana baabwe musa abaana b'abantu musibye abaana b'abantu bali mu makomera abayitirivu mubate tebalina musango
kate essaawa zino abaana balinayo abaana abakumi kumpi abaana amakumi 40 babataddeko ntino gwaba bomu zaawa mwe musinga n'okutambula ne bomu wano abasirikale be Uganda wano mwe musinga n'okutambula buli kimu ekitta abaana b'abantu tusaba muleko okuswala muswalire ddala mutte abaana b'abantu musibidde obwereere kati bw'ote omanyi nti olina amaanyi oli mu 7 lwaki osiba abantu wabba akalulu n'otaswala notta abaana b'abantu n'otaswala essaawa zino wakwata emmotoka ya Kyagulanyi n'otaswala naye buli kimu kyonna kikuswaza wasiba abantu covid okuva ogwokusatu nga 17 nugugwako omwaka okitegeera n'essaawa zino kati waswadde ng'olaba covid ebyaddala byezze waswadde waswala n'oli akawunga k'abantu n'oswala n'olya n'weebika ne bulangiti z'abantu zibawa abantu b'owansi n'oswala n'olya sente z'abantu zibasunira abantu b'owansi bafune akawunga kati essaawa zino ebyaddala tokyalina kyogamba ggwanga kubanga oli mukodo tosobola nakukwata sente kulabira abantu b'okulembera essaawa zino omusaayi guwasaddaaka mu gwogamba nti walwanirira abantu walwanirira Uganda twagusasula emyaka 35 tokyalina kyotubanja nagino emyaka egisigadde leka abazzukulu kale obayita bazzukulu naye toyinayo muzzukulu wo mu Uganda wano okujjako abaana bo bokka leka abazzukulu beyagalye mu nsi zaabwe ababodaboda mutulugunya bannaayi ababodaboda tibalina musango gubakola abaana abali mu bodaboda basomye balina ebitabo byabwe tebalina mirimu omwana ava mu bitabo ng'alina ebitabo alina diguli talina mulimu ono yagala akole ki bodaboda talina musango bodaboda gyogala sawa 12 taxi n'ogita sawa 3 abalala n'obata sawa 3 bodaboda yakola musango ki bwati mwala bodaboda mu Kampala mugale eyindi yezikola ne muwala wazisolooza omusolo mu stopping omugambe muwala wange bodaboda give Abannayuganda abasuubiza ekintu kimu olutalo tulunaggwa andika buki butandisi abaana babatuwadde n'abalala babatuwe n'entebe yaffe tujagala entebe siyo Abannayuganda tebagirondera gwe bagirondera tewo Kyagulanyi sentamu tujagala entebe yaffe ssebo Museveni butabula oba tabuva bwennaleero sizawuliwo naye ekirala butatambula kuva mu kitundu babeera kati nga Kampala tebalina kusuka Kampala ate ekintu ekisingadde obuzibu kubanga basanze obuzibu abaana baabwe ne bakyala baabwe tebali bulungi balina okusigala nga babalaba nebyo tebitukanga byonna byonna tujja bigenderako ne tusala amagezi okulaba bwe bakoma bagenda okutandika